political front. In political front of course ogenda sanga mu parliamentary wing tulinayo baganda bafenga bo bakikubira mu parliament. Nate tulina ne baganda bafenga tebagenda mu parliament nenga bali eno mu council nga zi KCCA nga bali eyo ngaba councillors n'abasigadde eyo political front nayo tugenda gitunulire functionings etya bintu kibyekoze nga bituyamba bikibe tusolo gigiramu bikibe tusolo okuleka mu 2023 tugambe ekyo tetukyeddiza tugende na kino. So nayo tugenda gitunulira. Then tugenda kutunulira ku activism front, both on the ground ne ku social media. Kwa mujukire nchino ba activists banji waliwo abera mu bwengulanga yo tugenda musanga ku ground nenga mu bwengula wali muganda wange muko atako boti wetaaga amadala nga 10 ng'akikuba bulungi nnyo. Omwaka guyingidde 2024 omwaka ogwalangiriddwa bannankyukakyuka nti gugenda kubeera omwaka ogw'okuzoganya n'okusinga bwe tutazoganyangako. Mission ya bannankyukakyuka kulaba nti Mwami Museveni ava mu buyinza mu kisanja kino kyennyini. Nsonga ki lwaki baagala okumujja mu buyinza mu kisanja kye kyennyini kyalimu? Tukimanyi bulungi nti ekisanja kyalimu yabba kibbe, si kisanja kye nti yakiwangula. Bannayuganda baasalawo okulonda His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu abakulembere. Mwami Museveni yalemerako n'ayagala obuwanguzi abbe bubbe era yakituukiriza. Bannayuganda ne bagamba tulina okulwanirira obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tubununulira walayirira bwe tutandikira okubala ekisanja kye paka emyaka gye 5. Mwami Museveni mu bubbi bwe akiwaludde kuba ekisanja kitwala myaka kati 3. Bannayuganda bo bagamba nti nedda ssebo tulina okujja mu buyinza oba mu bulungi oba mu bubi. Bagezezzaako emitendera gyonna gye basobola. Mwami Museveni yalowooza nti bino byakusaaga bali mu katemba, wabula agenza okutunulamu alabira ddala nti ddala bannayuganda wamma bali siriyasi. Kubanga n'abataali active mu politics bano abantu ba bulijjo banneekolera gyange, ab'omu butale, abasindika ebigaali, abafumbi b'emmere, naye agenda okulaba nti ate ku mulundi guno kiralamuko. Okujja kwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kuyina engeri gye kuzuukusizzaamu bannayuganda bonna. Kati buli muntu ali active nnyo mu politics era kye kisinze okumuwa obuzibu obunene nti abantu bamanyi buli ekigenda mu maaso. Luli yali alowooza nti politics alimu b'amasuuti, bapolitician bwe balina obudde obunyuma ku politics. Bwe tuva mu kalulu 2021 nga bwe twalonda baddamu okudisikasinga politics 2025 nga beetegekera 2026. Naye kino ekisanja kimuwadde obuzibu bunene nti okuba twava mu kalulu bannayuganda ensonga zino bazitegedde nnyo. Ne bajja babeerako social media ate nayo kyemukola kikambwe. Kati yeebuuza ekyokubakolera tatina kitegeera kubanga ayiiya bamuyiiya. Ayiiya diversion ezijja bannayuganda ku mulamwa bave ku politics ne bawuukukamu katono. Oluwuukukamu bakomawo bagamba tudde ku nsonga z'eggwanga tulina okwenunula. Ensonga ezo ze zikuŋŋaanyisizza bannankyukakyuka bano okudisikasinga butya bwe tusobola okusindiikiza Nakyemalira okumujja mu ntebe y'eggwanga Uganda nga tetunnatuuka 2026. Sooka owulirize sitole eno n'oluvannyuma ojja kuba oyigamu kiki ky'oteekeddwa okukola ggwe munnayuganda okulaba nti Museveni asindiikirizibwa okuva mu ntebe y'eggwanga nga tetuzzeeyo mu kalulu ka 2026 okwewala ebyo ebyaliwo 2021 abantu abatokomoka nga bafa bye tutayagala kuddamu kulaba mbu tugenze mu kalulu ka 2026. Y'ensonga lwaki tuteekwa okulwana bwezizingirire okumuggyawo kati. Byonna n'ojja obikungula omulundi gumu n'obiyingiza sitoowa. Kati bw'omala obiyingiza weetaaga obisengeke ebijanjalo bitereke byokka, ebinyeebwa byokka, kasooli yekka. That's what department ya organization, coordination and party building kyekola. Kati wansi w'eyo department yeewagwa abavubuka, youth wing. Youth wing eyo yeekulemberwa Honorable Zaake. Eyo department gye njogedde agituulira ddala waggulu. Excuse me. Mwalabye president waliwo Dr. gwe yapostingako ennaku nga 10 emabega nga graduatinze with a PhD. Amuyita Dr. Kanabi yagikulembera yagituulira ddala waggulu department organization. Nze ne mumyuka. Kati wansi awo mwe muli abavubuka, mwe muli abakyala, mwe muli informal sector be bano bajuwakali. Mwe mugwa abaliko obulemu ku mibiri,
mwemugwa ba professionals mwemugwa aba arts and culture yetongodde nayo nabo bayinza okugendera omwo naye nga yetongodde nga department samo naye nga nawo obo banoonya bagendera awo kati bw'ova kweyo department n'ogenda mu tulina EMC ekwasaganya ebyokulonda munda mu kibiina omanye abantu tebategeera NUP abantu batunulira NUP balowooza nti President Kyagulanyi ye NUP but NUP is a fully fledged institution eyimiridde nti yetongodde eyina abantu abasalawo si president nti yaliwo okukola buli kimu ne tuba kubakola ku byokulonda tulinayo abakola local government abakola okwasaganya emirimu gyaffe mu local government kati ebyo byonna bigwa mu ndeeyo kati webyegatta ebyo bye bivaamu ne bikola kye bayita secretariat the National Unity Platform Secretariat ng'agiri waggulu ye president saawa zino ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuddirira awo waliwo ba deputy presidents bana Honorable Mpuuga ku lwa Central Honorable Nambeshe ku lwa Eastern Honorable Jolly Mugisha ku lwa Western ne Zedriga ku lwa Northern bw'ova wansi awo n'olyoka ojja ku Secretary General n'olyoka ojja ku departments ziri zenjogeddeko eze-10 ennyingi ne leagues zaako kati bwe tutyo bwe tutambula n'ojja okkirira paka ku wansi eno naye NUP yanjawulo nti activism esinga kugamba erimo vocal oba eyogera nnyo oba numerically mu bungi esinga abantu abali mu formal positions ezo zembadde njogerako nti ojja kwesanga abafoot soldier bokka nga abali ku ground physically nga beetaba mu struggle buli lunaku bwe basalawo okuŋŋwana boutnumberinga just those boutnumberinga abakulembeze b'ekibiina so kati NUP kyova olabanga abantu bangi tebasobola gitegeera kubanga erabika nga eri shapeless which is good but at the same time it is shaped kati tulina those tulina enkola ezebbiri tulina formal wing ne informal wing yewagoba foot soldiers abantu abasingira ddala ki obungi so mu bufunze obuta kiremerako nnyo ndowooza nsiiza ekifaananyi ti secretariat eyina departments 10 ne musanvu zibaddemu ezo special groups then nebeera ne ba foot soldiers bwe batyo ne tuba n'aba welfare department buli emu eyina agikulira n'agikwasaganya and as we speak right now each one of those departments I've talked about is functional tuyina ya police and research tuyina ya diaspora when you come to NUP eyina office yayo eyina diaspora liaison office atuulawo sasima bino oba mu mumanya abamu ye diaspora liaison office atuula ensonga zonna eza diaspora weziba nga oyina buzibu oba omutuukirira n'akubuulira genda wano chapter leader wa wano yoli such things so NUP is more or less a government in waiting. Alright, nsuubire banange Mosha asiize bulungi ekifaananyi kubanga abantu olumu babeereyo ne basiiga ekifaananyi ekibi NUP naye bwe babutamanya oli naddeyo n'avuma NUP bali simanyi ideologically bankrupt simanyi biki naye kiba kirungi n'abeera ng'ayogerera from a point of ignorance kubanga bo omulimo gwabwe gwatukakkanya gwatukuba gwakumakinga sure tetulina gye tulaga naye nga Moshi wakusigidde ekifaananyi gwe comrade abeereyo n'owuliriza agaboozi okuva mu kampu ere ya Museveni ndowooza oyina kyoyize ekyenjawulo maybe kyobale tomanyi so katutandikira awo wenyini ndowooza tutandikire ddala ku administration kuba ebintu byonna bye twagala okukola mu nsi yaffe eno Uganda etereere ebeere nga nsi yeeyagaza byonna bisentalinga awantu wamu leadership kati mbale njagala tandikira ddala nawe Moshi oba nsookere ddala ew'amasaabo ono naye engeri gye wakutedde omuzindaalo jebbi kola bwoti ina katono tandika ne Moshi oyo Moshi atandike olw'ensonga nti kati tuli ku administration ekitegeera muganda wange so Moshi katandike nga bw'ayodde akigroupinze okutandikira ddala wano ku office ya president eya secretary general then eya mobilization ngwa bw'abadde akijjeeyo bulungi so then nafa we tugenda okutandikira ye Moshi kasooka akitandike ade nsaba Moshi
bw'abanga ataanya ensonga ezo atugulire ne roles asomese n'abantu roles za office buli office ne individual please. Yeah, baganda bange ngenda kozesa eddakiika 5 so I'll be brief. Ebimu tugenda kwogera mu maaso okubiyiga. Kantandike ne administration mbagambye ali waggulu ye president. Moshi sako kwatira mukatana. Mbale njagala kuba bintu bingi nyote tusola byogera mu live eno byena ntuyimala katengere gye tuli banji. Kati mbale njagala gundi ezo ozigatte naye nga kike tutunuulira okusingira ddala tutunuulira engeri department sezo gye zifunctioninzeemu mu mwaka guno. True. Ibintu kibe tusobola okuyigamu tusamu JB katono nnyo olw'abannaffe abali wano JB nti mostly abantu baffe abasinga tebamanyi kiki kitambula tebamanyi na administration yaffe eyimiridde etya. Nze nja kusaba ku ziddakiika zino 5 Moshe engeri gyali nti atandise administration eno tumupikemu eddakiika endala 10 asobole okugyayo ekintu kino bulungi kubanga kubagoba bajja kyetaaga alindako Moshe bajja kyetaaga twetaaga tukube tochi nga we tukuba tochi abantu bategedde okitegera JB nti ekintu ekikwatagana na administration tuleme kijabula Moshe atubulye nti office ya president bweti ekola roles zino weziti ne bweziti then atujja kumanya kiki kye tutuuseeko kisobodo kola. Kantandikire ku office ya president yennyine. Office ya president eyo ye office eri waggulu wa offices endala zonna according to constitution. Enkadde gyeri okuziba obujja. Kati okubabbirako katono ekibiina kyaffe kitwesanga kyatandika 2 nga kibalama lwe yakitandika. Mu 2 ne kibeerayo nga kiri dormant era fenna until nga tukitekinze over teri yali akimanyi. Kati mu July 22 mujjukira twali mu lockdown ekibiina ekyo ne kyanjulwa eri eggwanga nga ekyali National Unity Reconciliation and something platform ne kifuuka National Unity Platform era nga omukulembeze waakyo yayanjulwa kolo akiri waggulu nga president waakyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe kimala okwanjula twali tubuzaayo just emyezi 4 tugende mu campaigns mu November. By January twali mu kalulu era ne tuwangula akalulu era for the record ne tugenda mu byafaayo by'ensi yonna. Biyinza okuba manye ekizibu ky'ebyafaayo biwandiikibwa muwanguzi oba w'amaanyi n'ekyo ekibiina ekyanoonya akalulu mu myezi 6 gyokka bwe giti ne kikawangula mu byafaayo. That is National Unity Platform for you. National Unity Platform abega wonna ebadde etambulira ku ssemateeka omukadde ne ssaawa zino kwekyatambulira. Naye mu mwaka guno gwe tulimu 2023 mu mwezi ogwokutaano ekibiina kyatuula ne kizza bujja ssemateeka ne kimugaziya nnyo ne kyongeramu abantu bangi kubanga luli ekibiina ssemateeka waakyo yali ayinga kifunda nga takwatagana na aspirations ze tulina nga guno omulembe omwagulanyi. So ekibiina ne kigaziya constitution nebeera amended netwalibwa mu electoral commission yayise egenda fulumira mu gazeti omwezi guno ogwa January. Kasite fuluma mu gazeti kye kiwandiiko kya government ekitongole omufulumira oba kankiite kye kitabo kya government ekitongole omufulumira ebiwandiiko ebiri official. Era ekiwandiiko kyo katugeze bwe liba ddame ng'obadde oyagala gifuula public bw'ebeera notice oyagala gifuula public ogenda ku Uganda Gazette n'ogiwandiisaayo ne bagipublishinga n'etambula ne circulating eggwanga lyonna. Kati ne constitution ya NUP mwezi gwa January katonda nga yemubeeze egenda fuluma circulating eggwanga lyonna abantu bagisome bagitegeere then etandika okukola. So as we speak in the current constitution gye tulina office ya president yeri waggulu yeyina okusupervisinga offices zonna endala ezigiri wansi zonna zenjogeddeko president yaba supervisor. President performance atya omwaka guno bwe manzijukidde bulungi kankoneko the most biggest highlight ku side yange ebadde countrywide tour eyo yamala ennaku 12 yalabikanga entini bwenjogera ennaku 12 sounds ng'ekintu ekitono naye abaali bagigobererayo na daily you know what it means nti n'okutuuka olwaleero
ekyayogerwako nti okusookera ddala nga bukyanga twali tuvudde mu kalulu twali tetuholdingangayo successful political kanjite campaign oba trip oba tour nga countrywide tour era omugambo gwali gusituse president yalya aliyeyo yeyagala biki naye kasita yagenda bwati ku tour ebigambo n'abyogera abantu n'abazuukusa guli omwoyo gwennyini ne guddamu ne gusituka ogwa people power buli muntu yaggalawo aboogeza ebigambo ne babizingako kugamba buli muntu ne bimuggwako. So that has been my highlight of the year esinza okuba ey'akabi guno omwaka mu ofisi ya president. Secondly, president omwaka guno alambudde nnyo diaspora. Tumulabye nga conventions zonna zaatendinze mu buntu. Conventions zonna zitegekeddwa different chapters azituuseemu. And for the very first time after 10 years, n'atuukako ne mu UK. Ekitabanga nabo. Kati nga trips ezo akolerayo ebintu bingi ebyenjawulo. Mulimu lwabadde agenda mu conferences okugeza nga mwamulaba ko yagenda Ukraine, that was about zali conferences with the other change seeking forces in the world. N'agenda Latvia, n'agenda Bolivia, yatambula ensi nyingi nnyo mu Eastern Europe awo. Nenge yonna agenda ayongera kwatagana na other forces of change eziri mu nsi muno. Nenga bwavaayo asisinkana abakulembeze baffe ab'enjawulo, but at the same time nga atambula ne mu kupremieringa kwa documentary yaffe eya Bobi Wine, the People's President. Gamu ku makubo agakozeseddwa People Power Movement okulaba nga eggula amaaso abantu okulaba Museveni kikyali. Most of the people think omanyi wajja mu Uganda ng'obadde mugwira ennyonyi n'ekusuula entebe ne bakuyisa ku express ne bakutwala mu woteeri yo ne weebaka n'okeera enkya ne bakuvuga ne bakutwala lese ebwindi mu mazike oba ne bakutwala mu Queen n'omalamu muno mu Uganda n'eguba mwezi naye ng'olambula national parks n'amala n'olinnya emmotoka nodda wherever n'olinnya ennyonyi n'oddayo mu nsi yo gye wavudde. Oli bw'ajja n'akugamba that Uganda is bleeding kikubeerera kizibu kukkiriza. Simanyi oba nammwe mukkiriziganya nange. Kubanga bw'ogenda eyo n'olaba nature ya Uganda owulira olaba obulungi obutagambika. Gye bakuyisa ku express yokka ne ogwa ku lw'e Masaka n'otayingirako wano mu city wakati wennyini ewatuufu. Omuntu akugamba nti Uganda eri bubi oyinza obutamukkiriza ddala nga bakuvuze kiro teri traffic jam. Nanti Masaka road kale wadde ya bomose naye ali excusable. Express eri excusable. Kati toyinza kumanya naye documentary yeggula abantu amaaso nti beyond the beautiful nature, the beautiful sunshine, the warm people, Uganda mulimu omusajja omutujju gwe bayita Museveni. Era through that documentary that gets to be shown. So president eyo front office ye ekoze nnyo. Nga nvudde ku office ya president kanzikirireko ku ya secretary general. Secretary General mu bibiina byonna ndowooza mu Uganda nga ne NRM gitwaliddemu nga muggyeko n'ekitiibwa kya Secretary General. Abantu abalinga Secretary General w'NUP ng'abantu buntu ng'oggyeko ne title batono nnyo ku mulembe guno. Ti office y'oyo omwami y'emu ku nsonga lwaki NUP eri kyeri. Nti when he joins up with the president, they give politics a human face. Obo kitegeerekeka nti ebyobufuzi babifuula ekintu ky'obulijjo eky'obuntu ne babijjako kiri bulijjo waliwo masiki gye bambaza ebyobufuzi nga batugamba ebyobufuzi by'abantu bagunjufu nnyo by'abantu bategekebwa nnyo bw'obiyingiramu by'abantu balimba by'abantu bankwe by'abantu kwegamba era kyovera waliwo that common adage oba common saying, politics is a dirty game. Gye bakozesa okutiisa abantu okwewala politics, but through the Secretary General and the President, they have made sure that politics is not as dirty as people want for us to believe. Secretary General ng'oggyeko President ye muntu azzeeko mu kibiino covering a mileage empanvu ennyo. I've had a chance to travel with him on many countless times. Naye ng'emirundi gyonna gye musinga otambula mulambula basibe, mulambula abafiiriddwa, mulambula abalwadde,
mulambula abantu abo kwegamba ebibiina ebirala kye bitakola NUP kyekye ak'obuntu ako era kyova olaba through his office tuwaliwo department gye bayita ya welfare. NUP mu mwaka ebamu n'emikolo egikwatagana ku nsonga z'obuntu okugeza mu November kati eggulo kantandike na lunaku lw'eggulo twagenze ewa Frank sente z'omusabira. Mbulirayo kibiina ki ekiina olunaku olwo. Kebe NRM eyina abakadogo baani bonna abaafa balutta maguzi olwo olunaku teruyina. Tuyina mu November twabadde ne Human Rights Day. Mu November y'omu twabaddemu n'olunaku lwe twagasse abakulembeze bano abavudde mu parties endala era ne twongera okusabira eddembe ly'obuntu. Ebyo bibaddewo just in a space of 2 months. Eyo office ya Secretary General yakolanga Chief Executive Officer w'ekibiina, yabanga Accounting Officer w'ekibiina, office ye kwegamba yekwatagana ne day-to-day running of the party, day-to-day. And if I was to give scores, I think he has performed above even what he's supposed to perform. Despite a lot of criticism, abantu abakyasinza okukubwa propaganda, okukubwa akatwa, okwogererwa, bogerera Lewis. Naye alina enjogera emu yokka. It is about me. Nze kiki ndowooza eri bannayuganda. Si bo ki kye bakola ki kye bandawooleza. Kikulaga omuntu nti akijja ne just description y'omulimu gwe wabula ne kidda ye ku buntu. Kikyali that character, and it's the reason why National Unity Platform stands out. And it is his office that has supervised the construction of our new headquarters. Kubanga ekyo kyo kigwira ddala mu doketi ye. So as the Secretary General, he has delivered. Vis-a-vis other parties, NRM to date myaka 4, ba Secretary General bayo babadde nga 10 abakabeerawo tebayina office. FDC biriyo mubiraba. So we have a sober Secretary General who has performed beyond average despite the challenges zenjogeddeko, limited resources kubanga NUP nga mugimanyi yayimiriza fundraisings tesaba sente mu bantu wabula omusolo gw'abannayuganda ogugiweebwa mu mateeka gwesinziirako ezo z'owulira batulangira emisana n'ekiro ze balowooza nti oba zijja ne zituula mu nsawo ya president waffe ezo abasinga bonna ze beekwasa bano aba association aba federation abasinga balowooza bano bakakola bo balowooza sente ezo zijja ne zigwa mu nsawo oba ya president n'abeera nga atambula nazo mu siginansi eyo nga bw'atoolako bw'akola kibwalyako. That money comes in a quarterly way. Ezo sente ze zikoze emirimu gy'ekibiina. Ekigendererwa kibeera kimukola bwe tutyo. Bannayuganda balaga nti NUP we n'aba yeesigiddwa n'obukulembeze with the meager resources it will be able to deliver. Saawa zino tuyiweza families eziwera 128 NUP zeerabirira department mugambe egwawa Secretary General. Nezo zonna zirelayinga ku budget eyo. NUP as we speak tuyina 24 offices across the country. Masabo nanjulira office y'embalo manyi weeri. Mwalaba mu countrywide tour nga tutambula tugulawo offices ezo across the country. Tukyazirina ku sub-regional level ne twagala tukkirire tutuuke ne ku district level. Kanveeko office njiruddeko nnyo because it's the gwe mutima gwa party. Kubanga mobilization of organization. Moshi. Nenda ku katono. JB. Moshi. Concluding, yes, no. Moshi kakati ku office ya Secretary General kubanja njagala omwaka guno tugumaleko bulungi tuyingire 2024 nga bannaffe naddala banna struggle kintu kiyitibwa propaganda tukijeewo. Ku office ya Secretary General twagala mwami Moshi atuweeroluziza Secretary General w'ekibiina. Sigamba mwami Lewis wabula loluziza aba Secretary General b'ebibiina. Era munnayuganda akitegeere nti lwaki Secretary General avaayo nnyo wekijja nti ekibiina kikoze kino wekiti ne wekiti kifaananyi kya Secretary General kyekisinga okuvaayo so si ekya President. Jebi lwaki ndeese kino nti most cases ba propagandists bajja ne bakugamba ekyo ekibiina NUP kya Lewis si kya Bobi Wine. Njagala kino tukikiriyalinge bannaffe abali wano bategeere kiki kye tuliko. Nsonga ki gye tuliko tuba buildingire ekituufu bamanye amazima balime kuwuguka. So muganda wange Moshi awo njagala oterezeewo bulungi katono nnyo tugende ewalala. Briefly,
Omulimita Secretary General Constitution ya buli kibiina yegitematema. Nenyine ekigambo kye nayogedde nti Secretary General yabanga Chief Executive Officer CEO avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu gya buli lunaku mu kibiina. Ekyogeza abantu nti ekibiina kya Lewis because abantu bategeera kiki kitegeeza kutuulamu ekyo kifo. Kati wobanga kati let's assume JB sawa zino yegwe CEO wa chat eno gye tuliko. Gwe yegwe are going through. Kati kikakatako okulabika as much as possible kubanga yegwe obuvunaanyizibwa buli kuggwe okubeera nga gwaddukanya emirimu egyo. Kamba ekyokulabirako mu FDC Nandala Mafaabi Constitution ya FDC emuwa obuyinza bungi nnyo era mu mulaba FDC ye Najja Nankumbi agiina bwati era bwe yagyetise n'agitwala yonna gye yakoze eki gye yagitutte. DP Siranda mu mulaba yasibidde mu gundi Mao bwe yali akulembera olwokuba nti ebifo kya President Secretary General ky'amaanyi bwe bagenda babiri Mao n'agenda ne Siranda we kati bwe ya Siranda ali mu iyala mwena remu Richard Dulika Sule Lumumbe yali ow'omululu mumujjukira amaanyi ge yalina. So ekifo kya Secretary General kiba ky'amaanyi mu pate yonna olw'ensonga kye kikwatagana n'enzirukanya y'emirimu mu kibiina on a daily basis. Okugeza ensaasaanya y'ekibiina n'ennyingiza y'ekibiina buvunaanyizibwa bwa Secretary General. Oba kitegeerekeka. Olwakuba nti ye NUP yanjawuloko oba nakyemalira bagezaako nnyo obbunogera eddagala nti omuntu omu aba talina buyinza. Katugeza mu NUP Secretary General waffe talina buyinza busaasaanya ssente ng'omuntu. Era obanga ozze n'ensonga nti njagala kola activity bweti ogireeta before what they call a finance committee of the party. Nonyonyola nti njagala genda kutegeka mupiira ku kyalo gwa $5,000,000 kati finance committee of the party netuula negamba omupiira guno tugukoze tutya nti oba oyagala $5,000,000 tukuwaddeyo $3,000,000 tukoleremu eyo budget kuba tewali ssente. That is NUP for you. So Secretary General yakwasaganya emirimu gya buli lunaku. Emirimu gya buli lunaku ntegeeza kati okugeza ng'NUP. On a daily basis we register new members of the party. On a daily basis tufunayo obukuubagano mu bakulembeze baffe. On a daily basis tufunayo obukuubagano mu ba members. Tufuna invitations eziva mu bifo ebyenjawulo mu bitongole ebyenjawulo. Kwegamba buli ekya buli lunaku entambuza y'emirimu gya buli lunaku kati ye Secretary General gwe kikakatako n'agamba nti mwabakuubagana mugende mu eno department. Gwayagala ebyomupiira gende wa Comrade Nubian Lee. Gwayagala byakunga gende wa Chairman Nyanzi. Ensonga zo z'abakyala gende wa Flavia Kalule oba kitegeera. Secretary General yentabiro. Constitution yekimuwa ne by design mu bibiina byonna ebya Uganda bwe kitambula. Bwogenda mu NRM kyojjo sangayo, bwogenda mu FDC kyojjo sangayo ne wabweru wa Uganda. Bwogenda ddala mu nsi zino zikyali mu democracies ezikula ekifo ekyo kyankizo nnyo. Era ky'olaba mu 7 buli kibiina kyawamba abantu babiri. Mu DP yawo twalani nani bwaba wakuwo yali agula. Mao ne Siranda mu abalala abaleka. Mu FDC yakoze eki? Amuria ne Nandala. Obo kitegeera bulungi. Ye kasita kati ne mujjema ato kiraba nayo kizze. That is mu 7 for you. For him what he does kunoonya abantu abo because those are the most powerful positions in any political party. So sigena sola tema gundi naye nga ensonga laki abantu boogera bwe bato naturally tuina Secretary General ali so hard working. Era kumwe wanonze munanjulira mu abamu. Kizibu nnyo kumwe mukubira essimu oba muweereza message n'atakuddamu. Ne waba takuzzeemu leero enkyajja kuddamu. He will find time to respond to you. All of you will testify. That is him. So kanzikirireko katono kunga mugiraba bye badde ekola. Kunga n'ababuulidde omulimu gwayo kusaggulira kibiina buwagizi. Nekibusaggula nekiyingira kati nga recently mwalaba ekibiina kyayingiza abantu bangi abapya b'NRM mukujjukira omukono ogwo gwabadde mu November. Abantu bangi bwe bamala okukunga ye baleeta. Ne bwe mala obbaleeta waliwo department nze gyengwamu gye bayita ya organization coordination and party building. Faba bateekateeka ne tumanya nti okay JB oli mulungi mu kiki kino ne tukusengeka. At the same time faba kuyingiza mu kibiina ofuuke member faba kuwa membership card. Ne tugamba nti gwe
oyagala fuuka member nti ye naye zino ze ensonga za NUP ne tukubuuza ebibuuzo ne tukorientinga ne tulyoka tukufuula member mu kibiina. Bingi nnyo bye nandibawogedde naye nga bwe nabagambye saagala kufuuka mulungi omu nja kuba nkomawo maybe we munaaba n'ekibuuzo okuhighlightinga department endala maybe ekoze nnyo by the way gye mbadde soogeddeeko ye ya legal. NUP has the most vibrant legal department in this country. Era tewummulangako. Kambajjukize tuyina abasibe essaawa zino luli baali 32 gurupu y'abamachete ne bataaka abaana 4 ne basigala abaana 28 bali kitalya. Abaana abo buli mwezi baapiyaringa mu court martial emirundi 2. Tuyina group y'abaana abaakwatibwa nga 8 ogwokutaano bwe mba mujjukira waliwo okwekalakaasa be basaako zibbomu group erimu mu Yodi and staff. Eyo tiimu eri awo. Tuyina abo baliruzira mu maximum. Tuyina abaana abawambibwa buli lunaku. Buli mwana w'NUP lwaweza ennaku ezisukka 3 nga tannaba kuddamu kulabikako. Waliwo ekiwandiiko ekiyitibwa habeas corpus. Lawyer agenda mu high court n'afayiringa petition eyo nga eragira ebitongole by'ebyokwerinda okuleeta omuntu oyo mu mbeera yonna gy'alimu maaso ga court. Teriyo mwana w'NUP abula oba awambibwa n'atutuukirira ne kitakolebwa. Era wano wensabira every time one of us is abducted n'abulawo mu nsonga za struggle. Bannange mututuukirire ku secretariat. You can send me a message. Nze kennyini mba nsobola okutukwasaganya ne legal department yaffe kubanga tuyina aba legal officers babaawo okuva Monday paka Monday ku kitebe. Ensonga za human rights mu NUP tezirinda. And actually it's one of the most best performing departments ku kibiina. Challenges sanze mwaka guno tuli overwhelmed. Bannanga abantu basaba obuyambi. Budget ya national platform ndowooza ng'ebitundu 5 ku 10 bigenda mu welfare y'abasibe, abaabulawo, abattibwako abantu baabwe n'abantu baffe abaakosebwa. Era wenjogerera ndowooza kati tuyingidde nga ba direct beneficiaries aba buli kaseera basukka 2 nga mbaze fees nga tubaze rent w'abaana abaabulawo. Departments endala tujja genda tugatta kutina media and so forth. Media kanjogereko katini nnyo. Winding up mu dakiika 2. Kansabeemu. We have the best media department. Era mulaba fa abazuukusiza ebibiina ebirala okumanya nti presence on media is as important as possible. We have the best photographers, you know that. Era abantu babeerawo nga balinze. Our presentation is just unique. So that is NUP for you. And there is so much byemutalaba nnyo nenge mabegeyo gyebiri nga bitambula.